naye gavumenti eno ani agiroga kyekyagitukako lwaki tejjawo kulonda electoral commission ekola road map negamba ennaku z'omwezi gojja kukolera wano laali gwe ogenda kukolera wano laali security nebange kimanyi bulungi abantu bakuŋŋaanye wa Nalukoola bakubamu amasasi bakuba emiggo ekigendwa kya gavumenti eno ki lwaki okulonda tekuvaawo Museveni weerangirira emyaka 10 mufujjo kumenyanga abaana b'abantu emagulu kati babo bakubamu amasasi abantu abakuŋŋaanya wamu batakoze fujjo mukuba baaki masasi bumma mukoye ensi mututte ffenna tugwewo mugisigalemu mwekka mugikutte abantu bali peaceful tewali alwanye tewali akubye munne mukubye ayitawo abamenyisa okugulu tewali buzibu mubakuba amasasi mubakuba emiggo mufaaki kano kalulu oba lutalo bannayuganda lwaki tuva mugana agalulu ga Museveni tugamulekera tosobola kuba baana b'abantu kati balina kibakoze z'abantu b'enkonde nga bakubye abakoze fujjo abakubye bannaabwe nye laala ya Nalukoola simwagana eri peaceful electoral commission mwabaamu wa mandate ndayira amazima ga Katonda mu ggulu Katonda atandise tuwa obubonero obugenda okujja Museveni mu ntebe bwebange negenda okubemmanya y'enkoko mu 2026 Museveni tukuwonya ogenze ne security yakkowa tevalange ekola ebintu ebikulabisa kati amazima amasasi gavugira ki ku bantu abali peaceful abantu mukuba baaki emiga abaana batakoze fujjo ndeka tubeero yali sigino obo ino omutima omubi ng'owagira gavumenti eno n'oba togiwagira security ekubira ky'amasasi mu bantu bali abakola ebyabwe ababadde bagenda okujja boogere bawuggane bagende oye bagende batambule bagende bakole ebirala ebiddako kyekyo abatuukako naye kyekituze mu ggwanga lino Katonda abaggyeko kisanga abasiibula mutya buti oba mulina ebirala bye muyisaawo nga munoonya kugaziya budget nga kusasa begavuga mulina ssente ze mufuna teri kintu kibi mugamba mwaleeta demokrasi mwajja kulwanira bikolwa byakuba abantu misana ng'ensi yonna bataddeko kamera ebalaba ate nga bye mukola kati mwena obote mulina njawulo kiddala abantu bakuŋŋaanye bali peaceful bali mu kisaawe Bobi Wine agenze tebakoze fujjo mu kkubo mubakuba amasasi gavumenti eno kyekyagitukako agaga tubabawo ekikyamu aga Katonda Museveni oba bakuwamba nga tokyali president General Salim Salwa tokyamanyi bigenda mu ggwanga nga security yeetwala yokka teyina bakama baayo kubanga buli lwokuba abantu okuleetingira opposition sympathy mulina kwongera Bobi Wine maanyi gaddala mumutulugunya nabagamba public ebeera saidi ya muntu anyigirizibwa muli mu kumwongera maanyi dinu kije muyina kati abantu bwe mukuba bali innocent babakoze eki gavumenti mmwe yani abagamba temuligenda ani abagamba nti kweyisanga bwe mutyo era ani abagamba nti abantu bajja kunyiiga be mukubanga embizi omuntu muleka akolera ali yagende nga tomukonyeeko ne buli lwomukuba omukuliyetingira sympathy na maanyi muwulira bubi nga tewali kajagalero kaliwo ekigendererwa kyabwe kyeki gavumenti mmwe abaana babakubye buli saa muba mukola nsobi mwesibye ku bannayuganda buli lunaku mukola yefujjo mubanga abakola ne mudda mu byekito kadda mutuufu amasasi mukuba gati wa Nalukoola kyetagisa okuba amasasi kyetagisa okukwata abaana batakoze fujjo batalina gwe bavumye eno gavumenti agiroga ali ku muti waggulu agiraba ntegedde eno gavumenti yeyejjako yokka mu buyinza bannayuganda tebanakwata ku mandiso bajja mu buyinza naye mwejja dda mu buyinza olw'entegeera yammwe ennafu kati abantu mukuba baaki bali peaceful era mwagala BBC zikube mwagala CNN zikube basa abantu ekawempe bakubya abantu ekawempe President Museveni obote bw'obajjukira bulungi wagamba tozeewo okumalawo bikolwa byo by'okutulugunya ba civilian nga tebambadde uniform nga tebakutte mundu ate gwe amagye go bye gakola impinito ye muligikomya ddi Museveni bobeere eno laba vidiyo eziri ekawempe otula mu ntebe n'ogamba nalwana ndudde mu ntebe emyaka 4 kino kyendi ndi proud of na kino bali ngambe kyakuviirako genda mu nsiko gyeko obote bikolwa biri kawempe kati okuba abantu migo gya bwereere bamwana yinki bannansi goza waki bannansi abo bakuŋŋaanye mu bungi golwaki tojjawo solution n'ogamba ekikuŋŋaanyiza abantu bano bwavu ekikuŋŋaanyisa abantu bano tribalism ekikuŋŋaanyisa abantu bano buli bwanguzi ekikuŋŋaanyisa abantu bano bbula lya mirimu kanteekewo enteekateeka nkulyetinga emirimu njogere bulungi n'abantu ate oli mubalaka bikolwa bya kiyeekera amazima ga Katonda direction gy'okote Museveni bw'obeeranga mu ntebe batemangako omukono City Square buli lunaku mulina okujjuzayo abantu obusungu buli lwokola impinite nga munansi alaba naye yeekyawa kati mukuba baakirire ndi ku live bakuba abaana emigo bakuba baaki oli ayita abamumenya okugulu kakati mukuba kugula abantu babawane nti muli babagambako nti obukabe buwangula ensi Museveni weerabidde nti kibadde kikubezeza mu buyinza akatono k'olinawo abantu bagamba baleeta freedom of speech ogamba abantu baleeta eddembe ly'okulonda ogamba olina democracy bw'opracticinga mu Katonda mu ggulu bw'onookola enkola eyo mu kalulu k'ogenda mu Museveni Mukama ayinza okuba atuwadde olwenda abantu okwekyawa okujja ku ntebe nze nkulabudde mu vidiyo eno nga nze Mukasa nga ndina mulwadde nva ku drip nkulabudde Museveni ejjogo ne fujjo lye mukola ku bannansi ligenda ttuuka likome
buli kimu kibako ne oyinza okuba oludonga Katonda akuwemikisa kati obudde obuwedde okulwa ebikolwa bino byokola ebyefujja amazima ga Katonda tosobola kubanga okuba bana baba ngambuzi government zone zibako kutuluguja abantu kasito gwake eddembe ly'omuntu ayusoko yagalira mu nsi ye mukana mugulu obulamu baba bukulemye eno video mugi saving for future purposes Museveni kyokoze kawempe banga kyogenda okola mukalulu bye ze bye yange njikwadde bukyali togamba ngati sakusibula onawo olibero boli ba mugulu oboli ba wakitula oboli ba Katonda bye yogamba kinabbi bajo kyayoga naye muli babi nnyo basajja mwe temusobola kutulugunya abantu katale mwandi kiganye mwakiriza lalo okubaawo mune mu deployinga bulungi police teri bomb teri fujjo ate mukuba abana emige kigenderwa kyamwe kimu kutulugunya banansi mu nse yawe abana batalina musango nga nekyo batutekola ya Bobi Wine okuba abangi busungu timubabonya ebikola bibabonya ate bye mwongere okubalaga kamba sabire mukama ali bawo mukisa MC Cuts nyoka amazi MC Cuts nyoka amazi Bobi Wine takutumanga konti genda gyolifunira obulwadde otunulira avuma Cuts nga n'empapula zaaliko mu Sweden ali kuzaabulalu tayinza wadde okusemberera abaana be yazaala mu mukazi muzeeyi awonya n'olukuku naye alangira omuntu siriimu oli ku Cuts omwana gwozaala omusajja yandibadde alabikira mu bintu ebyamakulu oli ku YouTube channel weererejjo sitamya obutama bwe kafonte ntama gwayinza okulangira omuntu siriimu gwe buli mukazi akwebaka kayinza obutakujjaako kikolimo engeri gy'ofutubaddemu akasajja akakulu kale gwogenderedde emyaka oli loosi mbulamu kyova olaba toyinza kwetiiririra stupid old man n'otunuulire yalemererwa Sweden tayinza kutulaga ofiisi gy'akolamu alina kola lugambo ase ku YouTube bamuwa akasente akamubeezaawo lwaki tosooka kutulaga achievement se Sweden kyoyagala kibeere Uganda lwaki tokirwaga aba Sweden bwe bakikolera tulage ofiisi gy'okolamu kale wana emirimu gyabula eyo okolawa nga lwaki totulaga eyo ofiisi gy'okolamu gavumenti mulimu gwe yakuwa n'ofunta entama oli ku Cuts musango ki okweyogerera kyoyagala ye kambabuuze wamwe teriyo baafa siriimu tunoonyereze ku kitaawo n'ennyoko na buli omu okulufuula oluyimba kati ng'otali mu kusibya baana b'abendi bonna be baze bakwata tagenda ku Facebook n'akola firi kikyakola ekirimu amakulu nga n'abaana b'abantu be baasiba famire ziri eyo tezirabirirwa abantu tebaliwo tebakaabira abaana baabwe ng'oddamu okupaledinga abaana b'abantu ng'oli akyogerako nga muvayo mufonte entama gwe tewazaala mu makazi abaana e Sweden ne mugenda mu kooti neekulangirira ng'omulalu obadde butabika ovuddeyo oli jobless otandiseewo ka YouTube channel obulayo kweyambula lwa views naye nga mutima okimanyi nti kadingo talina kiddako era tolinayo lunaku lwe wali omuwagedde olw'okuba oli jobless kubanga lyomaze butabika we Sweden kati otandise okufunta entama weegase ne kamuzeeyi akati nina kiddako zadde abaana mu kifo kye wandibadde awo bakulabireko naye tolina kitiibwa kyonna ne ku buko wabula awasa mu famire yakana akasajja neneekanga bwekanzi nga ngenze ku buko nga keekaataata omukazi mmuzira n'abaana bemba muzaddemu ku mpunya gye kawunyamu kafunta entama gwani ajjako omuntu rights okwogera ku kyayagala gwani mulangira abantu siriimu mbuofa gwali wagidde ku struggle wandifunsa obutama mu bukadde bw'oba wakola nolaba ekiri e Sweden lwaki totulaga ofiisi mwokola bwe ziba ensi zeeyo zigaba emirimu wama Cuts genda mu maaso kadinga alekerawo okusibya abaana b'abandi ng'ababe bali mu Amerika benjooyinga tekuli wa famire ye gwe basiba tekuli wa famire ye wadde omwana we ali ku front line be bakwata bonna talina solution yonna baba paradinga ng'abayeekera ne bakwata abaana b'abantu nodda mu kuwandiika ku Facebook ne TikTok buli lwoba nga tolina content ng'oteekesaayo omuntu eruzira mufune simpase wama ayagala ogenda ebweru okwekolera ku nsimbi kwata peni n'olupapula emirimu gigi n'oteekamu ssente zo ng'omaze kukwata ku visa ng'omaze nagikebera nti ddala yeye kutwala ku kiddako ku nooti 7 17 45 27 oba nooti 7 nooti 67 26 ogubagenda kuba otufuna butereevu omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 twetaaga bakola mu restaurants mahoteri mugenda kuweereza mmere kwalabuliri kulongoosa salary atandikira ku $1,700,000 paka ku $2,300,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba okola essaawa 6 buli lunaku ate era bakuwa n'olunaku olw'okuwummula mu wiiki contract ya myaka 2 osobola okulinyowinga mujje tugende tweyolere ku nsimbi tutwala kata Kuwait na Dubai na Saudi Arabia mukitegedde